omuntu wenna afuna obubaka obw'obulanzi baba tebakugambye kubwogera baba bakugamba kubukomya. Kanzirira omuntu wenna afuna obubaka nga bubi nomala ennaku 3 n'obulaba nomala ennaku 4 n'obulaba ne wayitawo ebbanga n'obulaba nga wabuloota baba oba oyina amaanyi agasitoopinga embeera embi oba otuddemu obuyinza obusobola okuziyiza obwo obubi okutuukirira. baba tebagambye ojja ogamba abantu abo ffe waffe bwe tuyita baki abarangi era abantu ng'abo eno ffe twetwandiisa abarangi ebo abatali zino emyoyo ena bano abasigadde babeera n'obulombolombo bungi babeera n'ebintu byabwe bingi nga bola babeera nga ffe abalya mmere nti bw'oba omuyina oba oyina okukola ebintu bye byayagala okukolera bw'aba ddungu ayigisa ntuula n'amafumu okitegedde nti abantu abasinga babeera n'entuula zaabwe mayumba gaabwe n'amafumu gaabwe. Waliwo abantu nga bitandika bulungi nebyesiba ogigulawo bakasitoma n'obafuna naye wewayitawo omwaka oba emyezi 6 ne bakendeera sometimes ne bagwerawo ddala nga tokyafuna negwa. Kati kuba oyina kwezuula mangu bannange gwolowooza okula kutuukawo nga tebakuloga byonna bye bakuloga watambula n'obivumula lwaki ekyopaala mangu. Okimanyi nti waliyo abantu nga tasobola kubeeraawo nga ye tatambudde mu masabo nga kyafuuka daily routine ye nga kimuli munda nga ye buli wafuna salala alina okutambulako awantu alina okuva n'atambulako awalala bamucekinge nga ye bwe bulamu bwe wabutambuza. Kale kati onogagawala ate nga se tozimalira ku basawo. Tumaze amabala tugenze ku birooto wananno wewali kanaaluzaala we baba bidde ne babakoza kasasiro yenna gwe mutandikoze sigenda kwawula abasumba n'eno tebabasumba baba eno kati bafuuka bannabbi okitegedde mu birooto naye jjukira eri paati ya kwezuula ebirooto tuyinamu ebirooto bya mirundi 3 tuyinamu ebirooto xpotv to the world. Omulabi wa xpotv nkwanirizaako olunaku lwa leero era nga nkusaba akatabo ne peni bikubeere ku lusegere nnyo kuba olunaku lwa leero kuyiga mu kuyiga. Kantandike n'okubuuzaako osiibye otya oli otya obulamu bweyagala so beera ng'otera mu comment section yawo kyobeera nga obulamu bulimu. Olunaku lwa leero okwawukanako ne bulijjo nga bwe nkugambye nti akatabo ne peni bikubeere kumpi tugenda kusomesa ekintu ekyenjawulo ennyo ekitalabikangako. Abamu baabwe bandigamba nti firimu kuba ne mu interview yaffe yasemba Madamu Sara yatugambako nti olumu abanyumiza abantu n'asirika n'okusirika ng'alaba abantu tebakkiriza byayogera. Kati olwaleero njagala osembere n'akatabo ne peni tugenda kuba nga tuyiga ku elements 4 ez'obulamu oba ezikola ensi eno kwe tutambulira ewatali kuwonoona biseera bannaaye. Musooke munzikirize ndeke Madamu Sara abalamuseeko n'ekyo tubeere nga tusimbulira awo tusome olunaku lwa leero. Madamu Sara wanjisebwe lwaki sikuleka n'osooka n'obuuza ku bantu abo neyansiza neyanzeke mwasuze mutya musiibye mutya abalabi ba xpotv Katonda yebale abakuumye wenna abasifunye ebizibu ebitali bimu katusabe munnange Katonda abibavunuse amanya munnange geego nga nsangibwa wano Nabulagala oyite kasubi n'otuuka ku munaku n'okwata ekyennabulagala okivaako ku mukono gwo ogwa ddyo kono nokkirira ku kono nokkirira ku ekyo ekigende ku mapeera oba wakakkirirako katono ojasanga ekikuba ekivaako kuliko ekipande kyange nokkirira paka kalongooti awo nno wendi nziramu okutegeeza ati nze sikolera ku simu sikolera ku tikitooko
gwe wenna alaba akawunti eriko simanyi kometi ng'ekisibu kyo eriko enamba z'essimu bannange abo bafere oba olina kyeweetaaga ku nze kyeweetaaga omumanya jangu ku xpotv. Tofukirira abantu ssente nga tonnaba kukakasa abantu bannaye bava muwale mwangu waki walina gamba tekaka $5,000 gwe n'oyangu bukadde nno consultation kakadde kamu gwe n'oteekako ne bannaye mutemuwa ssente zammwe tezibaluma simanyi nakumanya naye mpulira ekintu kiŋŋamba on behalf of abalayi baffe baagala nkugambe nti ng'onyumya olunaku lwaleero oyitiddeko wa zino zange za bulijjo siina gyempitidde kati obanga bwoti wobeera bulijjo olwoba nga weetegekeddeko omukolo ogw'enjawulo otunula otya naye nga olunaku lwaleero nga kinkubye kati obanga ng'ogambye nti zino za bulijjo kati obanga weetegese si kye bayita okutonnya mooli kyekyo kyennyini abalayi baffe wali wabasuubiza ku mundi ogwasembayo nti ogenda kuba basomesa ku elements era abanyi ne bajja nga beebuuza element bye biki ate element bikola bitya so kati olunaku lwaleero njagala obasuusuuterere oba ovaawa oba kijja kitya oba kitya njagala tubeere nga tubasomesa ku kintu ekyo ekya elements. Kale neyanzeeke okusookera ddala mu nsi tulina element 4 ezifuga ensi. Elements ezenya ngenda sooka ne elementi abasinga gye bamanyi ennyo era nange gyensinga okweyolekeramu ey'amazzi. Ekitabo ne peeni kikubeere kumpi. Tulina elementi ey'amazzi, tulina elementi ey'empewo, tulina elementi ey'ettaka ne tubeera ne elementi ey'omuliro. Tulina earth, tulina water, tulina air, tulina fire. Era mu abaana abasinga okugoberera amawanga ag'enjawulo agaagala ennyo obuwangwa bwago ngenda gamba nga Nigeria. Muliranye abaana nga bagamba ne ku TikTok okubibeeramu nti ono nze nva mu elementi y'amazzi water child, n'olira ono air, ono fire, eno ya kale zibeera bwe zityo. Bo babeera beeyawulamu. Katonda nsonyiwa osooka okusalirawo nyini ekirimi. Wobanga buli muntu asobola okuba n'ekika kyavaamu nti nze bamu ndi water child ndi fire child. Nzaalibwa nkimanyi. Osobola ozaalibwa ng'okimanyi. Okyogedde bubi. Nzaalibwa gwe oba muto okimanya. Like kyeŋŋamba nkuzibwa baŋŋamba nti gwe oli wa muliro oba tewali akugamba kubanga n'aba bazaala bafu bazibu. Tebabimanyi. Bakola gwa kufuna mbuto kati omutwali eyo yazaala omwana wo mumanyi kyali tekisoboka. Naye weezuula. Tugenda kutandikira waggulu tujje paka element C tunazituukako. Mukama yabagamba mugende mujjuze ensi. Era kye bakola tebabagamba genda kusomesa baana. Wamma kakati tugenda kuva waggulu tugambe nti okwezuula. Okwezuula kuno tugenda tukumenyaamenya mpaka bwonna bw'otudde ku xpotv wotunagendera okumalako okusomesa kuno series zonna ng'oziraba ojja genda okukomekereza ng'otegedde wawoogwa. Okusookera ddala okwezuula tuyina owulirako ti gano maanyi ga butonzi gano ga buzaale. Ag'obutonzi ke galimu zino elements galimu elements zino naye ate ag'obuzaale tegabeeramu ki elements ziba mpewo ez'ebika. Ngenda kugamba bwe nti kanzirire mugumu nti owulira amaanyi ag'obutonzi n'obuzaale byawukanira ddala. Obutonzi bwe buwanirira obuzaale lwakuba nti nno abantu babi interpretinga bubi. Obutonzi bwe buwanirira obuzaale. Njagala nalaba expo ebintu bino
biwulirize bulungi obyekenneenye bulungi byamakulu omukyala wenna ng'oli lubuto laddu neekukuba ofiirawo bannange buli omu gwekuba afa naawe laddu neekukuba ng'oli lubuto n'otabako bukosefu bwonna n'ozaala omwana oyo nno abeerako amaanyi ag'obutonzi aga laddu ife musoke n'akusimba mu bw'ati omwana oyo sometimes mubatuma n'abannamusoke kituufu mubatuma amannya omukyala ng'oli lubuto musisi n'ayita abamu batuma bannamusisi abamu bamusisi omwana oyo yagalagaana agenda kuzaalibwa ng'alimu amaanyi gali ag'obutonzi obwayita oba obwakutuukako ng'oli lubuto lwe nesokoleke just mbuuzaamu kumanya ladde osooka okuba n'owona buli omu gwekuba afa simulabangako yawona mwana ono era ggwe olaba umema kukwata mwana n'otaaja ebyama byonna n'obawa n'ebyapa waliwo abantu abamu laddu nekuba ku nnyumba nga mwali neyiggiramu n'asigalamu nga mulamu akamyaso ne kayitamu ye naaba nga talina kyatuusiddwako naye ng'ali lubuto sometimes oyinza onovaamu omusayi mu nnyindo biki naye ng'omwana ali seefu mwe ebintu byemutalowooza bannange katonda byakola byebyo byakolera ddala tulaba nti tebisoboka nga tebisoboka mu maaso g'abantu so tuddeyo wali kati omwana oyo nga bwe mba nnyonnyodde abaana abo abakyala ababeera embuto ne batuusibwako ebintu ebyo ebyobutonzi oba ebyobutonde kuba laddu neekuba ng'oli lubuto musoke n'akusimbamu musisi n'ayita kale ebintu ebyenjawulo bwe bityo omwana oyo yagalagaana era wekiba kyakutuukako nga mama we yakikugambako wezuula oliko amaanyi ag'ensusso ate kati waliwo abaana abo sometimes babeera n'amabala naye si buli bbala nti lya butonzi waliwo ag'obuzaale ate waliwo abaana ababeerawo n'ozaalibwa n'amabala ameeru amaddugavu envi emunyezo waliwo ababeera neza brown wabeeramu n'ababeera neziringa green nabulabako onaba nga tezifaanagana so nabo babeera n'amaanyi naye kisinziira ga butonzi ebyamabala biki birimu bya mirundi ebiri sometimes gayinza okuba ag'obuzaale agamu nga gabuki ga butonzi empewo z'ekikazi ezalonda nezikufuula bwe zityo kitegedde waliwo omwana asobola ozaalibwa ng'abina naye nga tewali kyamutuukako kyonna ekyo ekyogundi nga biri byennyonnyodde bitali ordinary nga tekyamutuukako naye n'azaalibwa bw'atyo agenda okulaba ng'alina ebbala eryeru oba ng'alina kati bwebwe obuzaale bantu mmwe kakati tugenda kujja weezuula otya ti ndiko obuzaale ndiko obutonzi naye nga tetunatuukawo weezuula otya okwezuula kwennyini kwekutya kwayinza okubulira nti kwezuula okwezuula kwe kumanya ekyo ky'oli okumanya ekyo ekituufu kikyoli namaanyi ki agakulimu mukisa ki gw'oyina mu bulamu buli we weezuula obeeranga eryato eriri ku nnyanja erina direction oba obeeranga ennyonyi eri mu bbanga ng'erina pilot asobola ovuga nga talina direction coordinates alina okuba neki campus campus kale buli we weezuula obulamu oba obumanyi buli we weezuula oba omanye ekyo ky'oli ngenda gyo ku mukisa kwado oyagala okimbuuzaako bwe weezuula omanye omukisa gwe we guli kati njagala okyogera kino abantu abamu bagenda kubabba ebiseera ebisinga buli weezuula okimanyi kyono waliwo abantu ng'omukisa gwabwe gusoma
ayina otandika nga strugglinga namala nafuna nezigwawo namala nafuna nagwe mukisa gwe bwekutebe buliye abeera mukufuna kufuna tabeera kaweweevu ne wabeerawo omulala nga atandika bulungi waba atandika bizinesi bigira bulungi nebimala nebyesiba omulundi gumu nga buli kyatandika kitandika bulungi nebyesiba omulundi gumu nga kyekika ky'omukisa gwe omuntu ng'oyo aba tadipendingira ku mulimu gumu abeera nga bulooka obulamu bwe ayina otandika kano nakavaako nakola kano nakavaako kano wekesibira kano kaba katambula nga gwe mukisa gwe simanyi bwekuba omukisa gwe ate ne wabaawo omuntu omulala nga yasooka kubonaabona mu maaso ne guteera ddala ate waliwo omulala nga yasooka kubeera bulungi ngeyo bifundikira mukadde nga noonya nesigula kiro ya sukaali takola ki naye ng'agamba ati yali azinako so abantu abamu bwe bateezuula kwemanya bafundikira bagamba waliwo akola ki abaloga waliwo akutambulirako kale bw'olabira nti bitandise okukendera ezo sente zewandifunye ate n'ozikolamu ekirala ekikuyimusa zitwala mu basawo ate ne gy'abatwala baba bayala nga tebalina ozikuba tebalina zireka nti naye gwe kikutawaanya guno gwe mukisa gwo tebabagamba ekyo gwotwalayo eri naye yaba anoonya sente awo ngasikayo muddo kwambulula weyambula enkwambulule bannange ebintu ebyo ng'agamba jangu weyambulule sigimanyi genda onaabe mukoka simanyi genda okole ki ekitegeerayo mukyala nti eddagala lyakusiranya liri munda kandijeyo bannange so abantu mwe abasinga ze nina wano omwana gwe batunze emmotoka ye ate nno omuntu eyamutunza amamotoka ge kwali ku tiktok omusawo w'amaanyi yamutunze yasooka namutunze eyokubiri omwana waali awo wabweru mu tenti emotoka zonna nazitunza naye nga mulimba bamuloga ate ng'awayiriza namusawo mu neti ye yamuloga ati omwana yagendangayo naye ng'oli omusawo talina kyeyakola mwana ekitegeera namutunza ebibye mulimu n'okwewaayira okwekuba akasa mu bizinesi eno tewali ate kati lwaki yali asiga munne yamumaala ezo bizinesi zaabwe abo bakozi ba nsimbi si bajjanjabi bakozi ba nsimbi era tosobola mutwalira kakadde n'akakugobya tosobola mutwalira gundi ne waba takusobola akabaka nga bwolaba siina kinuma ye akiri kankuwa epanado oleka sente so waliwo gwe nawulirako ku tiktok awo katono nnyo ng'agamba abantu nti nange wojja gyendi simanyi nti oba nkusobola nensooka nenkujanjaba webigala negamba gende wansingako nenkusindika ewa mukulu wange naye nga nange nsose kugezaako kale beba abantu so omuntu buli wootamanya mukisa gwo buli wootambula mu nsinga otegedde omukisa gwo tosobola kugwa mu bintu bya kisiru tosobola obadde okimanyi nti waliyo abantu ze nno nkizuulidde wano wendi okimanyi nti waliyo abantu nga tasobola kubeeraawo nga ye tatambudde mu masabo nga kyafuuka daily rutini ye nga kimuli munda nga ye buli wafuna salala alina okutambulako awantu alina okuva natambulako awalala bamucekinge nga ye bwe bulamu bwe wabutambuza kale kati onogagawala ate nga se tozimalira ku basawo wezuule ate omuntu akugambe wezuule akusome nga amazima matofu tolina kyomugambe naye nga kyakusoma bwe obulamu bwo bwe butambula waliwo abantu nga bitandika bulungi nebyesiba ogigulawo bakasitoma n'obafuna naye wewayitawo omwaka oba emyezi 6 ne bakendeera sometimes ne baveerawo ddala nga tokyafuna negwa kati kuba oyina kwezuula mangu bannange gwolowooza okula kutuukawo nga tebakuloga byonna bye bakuloga watambula n'obivumula lwaki ekyo opaala mangu agambira kati wano wali wandoga lwaki opaala mangu ekitegera bingi byoyisemu nga tugenze na mu bantu abo lwaki opaala bayidawe katono nnyo waliwo nekyo basomesaako ddako kati omu yaligamba nti madamu sala yatusomesa nti omala nkola bizinensi nga zigwa muze mba mulangira ninafuna mukozi
nafuna omukozi namuteekawo n'omukozi kati omuntu asobola okukyogera ekyo teyawuliriza bulungi interview eyo byonna byonna byali mu kwezuula nali ndi mu kusomesa kolaki kwezuula so tuzeeyo wali ku gundi yaffe point yaffe wadde oŋŋambidde okwezuula ekyomukisa nakyo kirinnye mu kwezuula tosobola kumanya mukisa nga tonamanya wajogwa naye waliwo abantu asobola okukozesa amagezi nogamba naye mukisa gwange bwe gutyo bigwa ne biddawo ne bigwa ne biddawo n'amanya patani mwalina otambulira nti we bintu ebigwa sigwa mumanyi ntandika butandisijja nga ye yakimanyira kati nange nkimanyi bikenderamu nebikomawo nebiddamu nebikenderamu nebiddawo kati nange ekyo nakimanyira nakolaki nakimanyira kati nze tebisobola kukendera neŋamba nempayiriza gundi tino yandoga waliwo ntambulira manyi bulungi omuki omukisa gwe gutambula omukisa gwange bwe gutambula so kyonna kiva mu kwezuula kiri kiwambuuziza nti okwezuula kyeki ate njagala omuntu yenna bw'oteezuula owera mu nsi tomanyi gy'olaga era ojja kubeera mu kusoberwa mpaka genda leeta okwezuula okw'amabala nkwogedde ebibaabaako nga muli lubuto mbyogedde amabala ngogedde tugenze okwezuula waliwo okwezuula okw'ebirooto ebirooto bino okwezuula nno kunene kutya okwezuula kunene kulimu paati ezo ez'amabala kulimu paati ezo ez'obutonde oba ez'obutonzi okutuukako ng'oli lubuto waliwo paatisi ez'okuloota okulambulamu obulungi gwe kituuseko ng'ali lubuto sigwa abaafunye amanyi abulaga bagagenze ku mwana aba mwana ekyo kyogenda okuzaala gwe aba kunoonyako ki yakulakuleta ekitegeera ate waliwo omusomesa mwe yaŋŋambako nti abo mabala meeru simanyanga yaŋŋamba waliwo n'engeri gye bakawuliramu ku njala naŋŋamba nti kasita gwe ekyo kiraba gwe oba mwawule naye empewo ze ziba zikuwawudde yamanyi buli omu alina entegeera ye buli omu alina entegeera ye ate nze njagala nkubuulire tebitu byonna byonna byensomesa tewali muntu yali abinsomeseza wabula mbifuna nga nze era tewali first hand information kyotegeeza tewaliwo ogenda kubijja ate nga bwe bulamu obwa bulijjo bwe tutambuliramu zizeeyo wano tumaze amabala tugenze ku birooto wananno wewali kanaaluzaala we bababidde ne babakoza kasasiro yenna gwe mutandikoze sigenda kwawula abasumba neeno tebabasumba baaba eno kati bafuuka bannabbi ekitegedde mu birooto naye jjukira eri paati ya kwezuula ebirooto tuyinamu ebirooto bya mirundi 3 tuyinamu ebirooto ebyokwezuula nga byo bikugamba olina okwezuula eyo type ya birooto nga byakwezuula tuyinamu ebirooto ebyokulabula oba ebibanga ebyobunnabbi warning dreams ne tuba n'ebirooto ebyobuliwo ngenda kunnyonnyolamu awo ntandikidde ku birooto ebyokwezuula ebirooto ebyokwezuula bye bino ndootambuka mu bbanga ndootambuka mu ki mu bbanga oli superman ndi mu bbanga ntambulira mu ki mubire mu bbanga eyo elementi ya mpewo ndootambuka mu ki mu bbanga nagambye ekitabo ne peni bikubeere kumpi ndootambuka mu bbanga bw'oloota ng'obuuka mu bbanga otambulira mu bbanga biki ebitambulira mu bbanga wabeerayo ebinyonyi elements ki ezibeera mu bbanga kale ebintu ebyobutonzi bibeera mu bbanga empewo laddu okuba omuliro laddu nebwatuka bya mu bbanga ezo munyenye biki bwe bityo
empewo byonna bbanga. Bw'olota ng'obuuka mu bbanga kitegeeza olimu omuntu oba gwe twandiise malayika. Ffe eri mu Ankole mu Banyakole tubayita bamalayika. Ono ffe gwe tuyita malayika? Bamalayika mumanyi ba mu ggulu, naye wano mu Buganda kyandibadde ng'emisambwa. Bayita malayika kya Luswayiri. Bwe mubiyita? Malayika kyava eri. Ife tubeeta bamalayika. Mweno be mwandiise emisambwa. Kyemutaagala kyemuvabula ne Yesu wamwe yatambulira ku mazzi ne bamuyita omuki? Ogwo musambwa. Omusambwa ekitegeeza ekigambo ekyo kyava dda nga bakikozesa. Abalungi n'ababi bonna bayisobola bayita ekintu ekyo. Naye gwe kyoba omanya nti otambuliramu omuntu n'atameggwa obusambwa ogwa elements ezo. Era wano kwe bandiise kiwanuka. Oba oli related. Aba akulimu oba olina amaanyi ge naye aba akulimu. Okitegedde? Mpuliriza bulungi. N'olota ng'otambulira mu mazzi. Bannange njagala munkwate bulungi. Ate n'ekibuuzo kikkirizibwa. N'olota ng'otambulira mu mazzi. Tuzeeyo mu elements ziri ennya ze nakunyonyodde. N'olota ng'otambulira mu mazzi. Buli wookira obeera mu mazzi. Buli wookira obeera mu mazzi. Eyo element yakukola ki? Yakwezuula. Ekyokubeera mu mazzi tekyawula oba owuga oba otambuliramu oba oli kulya oba oli kuki. Kasita mazzi. Kitegeeza olimu omusajja akulira amazzi. Gwe bayita batya oyo? Tomumanyi? Oyo mukasa w'ennyanja. Era mwabeeyita ba water child. Okitegera? Bino n'olota ng'olwana oba waliwo abajja kuba n'obafumita n'okula n'obuuka mu bbanga. Okitegeera? Wabeerawo ebirooto ebirala ebijja nga byonna byekuusa ku butonzi. Ngenda kugamba n'olota ng'onoga ebibala. N'olota oli ebibala. N'olota emiyembe, n'olota avocado, n'olota biki, oli mu element earth ey'ettaka. Awo oba otuulibwamu omusajja gwe bayita ndahura. Omunyankole ntumweta ndahura. Koona. Mpuliriza. Okitegedde? Yes. Obaamu amaanyi ago. Owulidde? Agambye okulota ng'obuuka amaanyi gonna agatambulira mu bbanga omuli empewo ziraddu ziki ate nga avunaanyizibwa ku ebyo gwe tumanyi kiwanuka. Kale ate gwe alota ng'oli ku mazzi regardless oba owuga oba osaabala oba otambulira ku nnyanja nga Yesu byonna byagala bikole as long as you are in a water body, gwe akuvunaanyizibwako mukasa ow'ennyanja. Kati ate gwe bano sibanga ndoota nkungula nnyaanya, ndoota nnima nnyaanya, ndya menvu, nkunganya miyembe, ate gwe akutwala bamuyita batya? Ndawula. Munyankole ntumweta ndahura. Okitegedde? Ndesayo element mmeka? Emu eyo eyaki omuliro nagumaze yekiwanuka. Kiwanuka yatambulira mu ezo laddu bikimu abalota nga mulwana ne mubuuka bikoze biti. Eyo element emu ngenda kujerekerayo olw'ensonga nti abafere nabo bwe bagenda osinziira babbe. Asooka alabe vidiyo agikenkuke naye agenda anoonye ba interviewer naye atandika okusomesa bye nakoze eki bye nasomesezza. Abafere abo sina abafere bokka bakolera mu linnya lyange n'abo banoonya okuvaayo okukira. Kale ebimu nja kubirekayo namwe ndabe omutandikira kakati. Era gw'owulira nga naye asomesezzaako bisatu manyirawo gyajja esoosi. Kakati mwe bantu mmwe waliwo emisambwa oba empewo oba bennandiise bamaliika nga bo bafugira mu butonzi. Abo nno baba b'amaanyi. Abo be bano bootuwadde. Manyi Katonda bwe yatonda
ebintu ebyo yabitonderamu bamalayika baabyo. Buli kye yakola yakiwa akiddukanya. Ate no senga mwetegereza nnyo bayibuli, ebintu ebiri mu bayibuli wobireeta eno byonna bye bimu. Bw'oba otunuulidde mu kisaka ky'omuliro ewaffe mwankole ogw'omuliro, ewaffe mwankole mulaba ensozi zaaka, omuliro nolaba nga gwaka kuddeno ne kudderi enkeera ku makya n'okeera ku makya nga we gwabadde gwaka tewaliwo yadde akasubi akakoze ki akayidde. Ewaffe biri common nga byonna bibisse ebisubi. Ewaffe biri common, abanyankola bali ku expo basobola kyogera. Ewaffe biri ki naye ffe tetubifaako, tubiraba naye tetubigendamu nnyo kubiteeka ku midiya kubikola ki, naye senga bigwako wano mu Buganda ensi n'ensi eyinza okwekulungulirayo. Content creation. Olesa content creation. Ewaffe babalaba abeeru abambadde ebyeru ku nsozi, abaana babalaba era babamanyi, naye eno wekigwayo ebansasagge yaki eyaba content waliwo twagirwa content. mwagirwa content. Ate okimanyi nti otwatuuka wane newe kibawo nga kituufu nokyogera nti bannaye nabadde mpya kiteeka mbandaga oyo nawe muleka ali mu content. Yeah. Kati waliwo emyoyo waliwo nkubuulira, waliwo emyoyo nga jjo gikwatagana ne zino elements ennya nga zirimu elements ennya, naye ate waliyo n'emyoyo nga zo tegirina we gikwataganya na elements ennya naye nga jjo giri mu nsi nga jjo giri awo. Kati ngenda kugamba nga bayizi nga jjo gikola mirimu nga bwolaba ati Katonda bwe yatonda n'agitondamu n'asooka n'atonda ebyo ebinene n'ateekawo n'ensi n'agiteekamu ki omuntu, n'agitonderamu ebisolo n'agitonderamu emisota n'agitonderamu biki, nabo bamalayika weebali abatali bano abatambulira mu butonzi. Abo ffenna eri waffe be tuyita abarangi. Hano ffe tubayita tutya? Mwabamanyi bane mu comment section munyambeko. Abo egyo emyoyo egitafugira mu elements nnya gino emyoyo egifugira mu elements ennya betuyita abachwezi. Ewammwe betuyita abachwezi betuyita bamariika abalikwera abakugamba na Ruhanga. Wekiwulira nti boogera nani? Ne Ruhanga ne Katonda. Okitegeera era abanyakola baliko bwera basaba bagamba ati omurangi nyamba ontuusize ow'omuchwezi, omuchwezi antuusize ewani ewa Ruhanga ewa Katonda, kubanga bano be bafugira mu elements ennya ate nga zisobola okutuuka waggulu. Okitegedde? Sokolindeko sokonziddemu kali akabalanzi tugamba omurangi ono murangi bw'omusaba akutuusize ew'omuchwezi. Yes. Omuchwezi akutuusize wa Ruhanga ewa Katonda. Ekitegeeza nti bano abarangi simanyi ffe tubayita waffe wano bo babeera muffe wakati babeera muffe bo tebabeera bodies. Kati ngenda kuwazi example mwe muli bakaliisa. Kaliisa abawaffe ewaffe naffe tutuuma kaliisa. mwe temubayina ndowooza. Ffe waffe tulina bakaliisa ababeera mu nte, ne tubeera ne bakahiji mwe mubayita bakayizi. Egyo emyoyo gifugira baddungu. Yes, abo bomba alina bulungi. Abo baddungu be bakola kino emirimu egy'obulya mmere. Okitegedde? Tukola ddungu. Sasa kati ddungu ye natuusiza ewa Ndawula. By the way, kubanga ddungu lwaki mbadde ngezaako bikugamba njagala tugende mpola. Kino emyoyo ena Uganda seri Muganda ndi omunyankole. Kino emyoyo ena gye gifuga ensi kwetambulira. Owulira? Era ne bano baddungu baani era bakolera nnyo ku myoyo gineena. Bano baserving directly. Bakolera nnyo kugamba olujegero olubatambuza lukolera nnyo ku gino emyoyo ena. Kubanga bwa tugambye earth. Yes. Earth watabeerewo no ddungu omuyizi anaayigaba. Agenda kuyigirawo nga tewali bibira tewali ttaka. Ekitegeera? Kati waliwo emyoyo
yesigenda genda munnyo mpuliriza nga mugimanye yamanya mugimanye amanya nga jo gikola activities ez'obulya mmere eziri basic bisanga twagala luzaalo alina katonda w'oluzaalo awo twagala kino nga bamusaba bintu ate omuntu yandigabye oluzaalo ate alina kuva mu earth ava wano ewa ndahura ava mu earth kubanga earth yerimu ebitonde ekitegede nkuwulira bulungi earth yerimu obuki obutonde yerimu ebitonde era yeefa nebivunda nemera ekitegedda we bagamba gwe kyobadde oyeresa ekyoluzaalo kigwa wano muki mu butonde mu earth naye waliwo bano mbusimanyi bano bayizi banyama bano simanyi babazi simanyi bano ng'olaba emirimu bano balimi bano baki ne beyawulayawulamu obutundu abo ffe waffe betuyita baki abarangi era abantu ngaabo eno ffe twetwandiisa abarangi ebo abatali zino emyoyo ena bano abasigadde babeera n'obulombolombo bungi babeera n'ebintu byabwe bingi nga bola babeera nga ffe abalya mmere nti bw'oba omuyina oba olina okukola ebintu bye byayagala okukolera bw'aba ddungu ayigisa ntuula namafumu okitegedde nti abantu abasinga babeera n'entuula zaabwe mayumba gaabwe n'amafumu gaabwe naye ate sometimes abantu abo babeera nabyo ne batakolebwa nga bwe balina kukolebwa olw'ensonga tebalinda abo aba batuddemu okwebyeyogerera ne bagamba ati nze ddungu nzize njagala kino talinda ddungu kumuwa order yokuba kimanyi nti wajja kusaba olutuula n'alugula yekka naye eri mu basawo gye babagamba sometimes tebabagamba ati olina gundi ne gundi bakugamba genda okula kino ekintu kye bakola kiri dangerous kati wongamba ekyogula nga tombulidde kiki lwaki babikola abantu bangi abali ku expo bangi abantu abaguze ebintu ng'obuyumba bwabwe bujjula naye nga bamugamba ati aliko empewo naye ngaempewo tezoogeranga empewo ebebanja ki ekituufu etayogera nanyiniyo ate ebebanja ki sometimes ziba eba eyagala kugitegeera kyogiyina ekyokubiri eba ekwagaza kujagala ekyokusatu eba ekwagaza kugigondera sokoleke katono nnyo tubenga bava ku mulamwa katono empewo ogambye bayagala ngigondere naye ate ebiseera ebisinga nga tekommunicating kati nze nina kumanya nti kati ngenda kukola kino nekino mukama wange si ekitwala abantu babye mu buyumba ogenda ate okubafera nti alina akimanyi empewo ngina tamanyi kyakumanyi olaba eno ensi gye tulimu yatabulwatabulwa naye empewo zoogerera mu bubaka yeri gye nabadde nkugamba mu birooto gye nabadde ngenda okugenda era gye nabadde ndi mu kugenda ogenda kumalira ogendeyo section ebyoto ey'obubaka nti empewo zino zoogerera ddala lwakuba ti abantu abasinga tebabitegeera olw'ensonga mwe bazaddemu ne bajjajjammwe tebaabibasomesa bibagamba omuntu akula talina kyakola ki kyamanyi n'atandika okufuna obubaka ng'onaagenda mugirako onagenda kufuna kintu n'akifuna nagenda nakundi n'akifuna wano n'afunafuna n'adduka mu kyaki n'agamba ndaba kati ngenda fuuka paasita wano ndaba n'afuukirawo ki naggulawo mirako center bannange nze ndeka nagulawo kyaki olwokuba ali mukulaba olwokuba alaba naye eyo nabadde ngenzeyo obugenzi katudde wano mu birooto wetwabadde ebirooto obadde omaze otumenyera ebirooto ebyokwezuula nabadde nkugambye nti waliwo ebirooto ebyokwezuula eyo gye mbadde nyinyonyola ne elements gye ngenze ne wabeerawo ebirooto ebyokulabula eba ebyobulabuzi bye bino ebirooto bino oloota ekintu ne wayitawo ennaku ntono n'okiraba era abantu abakikola mubeera balaguzi yemmwe abantu abalaguzi abaki abatuufu bebabagulawo amakanisa
mulaba musobola nolaba future kuba mulaba omuntu senga olaba ekitu noyitawo ennaku 2 nokiraba oba osobola okulaba future kuba mulaguzi yennyini oba mulanzi yennyini kigenda kunzizaayo eri emabega gye nagamba ati teri mulanzi asobola kulaba kintu yeka nga kiri nga kigenda kubeera kinene nnyo kati tungeze nga disaster genda kosa tugambe East Africa yonna nakiraba yeka mu East Africa era kyova olaba nze nkubuulira amazima edda abalanzi ngenda kitwala bwe nti bakabaka baayinanga abalanzi baabwe naye ng'omulanzi waalabikira mu lubiri giba miwunyo era buli muntu yavanga ku kyakola agenda awuliriza omulanzi kyagenda okola ki okulanga kubanga omulanzi teyalabikanga yabeerangaeyo nga yeekwese lwana alabika abennaku zino tobalaba buli lunaku tolaba beeriya betusomako mu bayibuli tebaamalanga galabika naye bwe yalabikanga nga kyayogera kiba kigenda kutuukirira ate nekyeyayogeranga nga bwe kiba kigenda tuukirira nga si yekka yakirabe ne bana abeetolodde nga baali bakifunako ki obubaka naye nga tebeekakasa balinda ddala ono kyekino kyenabagamba nti teri muntu yenna alanga bino ebya ebonuwa nabalaba bangi abayogera gajja bwe batwe bagenda okubabba teri mulanzi alaba kintu nga kigenda kubeera kinene nga disaster nakiraba yekka ekintu ekyo mu kitundu oba mu kitundu nga muli 100 abantu 30 bakiraba tokiraba bwomu buli ayinako amafuta gali ag'obulanzi akiraba kubanga kibeera kiri mwena kigenda bazingira wamu nga disaster nga kino kitwala wonna era buli muntu yenna aliko amaanyi ago aba akiraba ayinza okigamba oyinza ofuna omuntu omu nagamba naloosa kino naloosa kino waliwo nange naloosa kino ng'olaba bantu 12 bonna balina obubaka bwa mulundi gutya gumu so omuntu wenna ng'oloota ate ebiseera ebisinga mwe bantu mwe bwezuulira muloota nnyo abafu gundi agenda kufa nga mulwadde banange ne wayitawo eddakiika ennaku nga 3 naafa n'ogamba omuntu ate ebiseera ebisinga era kakino kankibagambe mwabafuna obubaka bwe mutyo temukisuubira bakkiririzaamu ebiseera ebisinga gwe omuntu afuna obubaka bwe butyo bano balya emmere banno tebabukkiriza obubaka bwoba obagambye ekyo kyo kimanye nti bwe kityo bwe kiri oli mukulogootana ebiseera ebisinga oyinza okugamba omuntu n'agamba alimba si bwe yakigize ate ne wayitawo ennaku tuno ne bakiraba ate n'atakyogera nti gundi yakiŋŋamba kale nsobola okukibagamba ati amazima go galiwo kubikkibwa so omuntu ali eyo ng'ofuna obubaka ne butuukirira bw'obigamba nga tebabikkiriza tomenyeka mutima genda mu maaso bwe bityo bwe bitambula ffenna bwe tuli okitegeera bye bino ebirooto eby'obulanzi oba ebyokulabula era gwe muntu gwe kino nakyo kankyogere mukimanye kuba tewali yali akyogeddeko omuntu wenna afuna obubaka obw'obulanzi baba tebakugambye kubwogera baba bakugamba kubukomya kanziriramu omuntu wenna afuna obubaka nga bubi n'omala ennaku 3 n'obulaba n'omala ennaku 4 n'obulaba ne wayitawo ebbanga n'obulaba nga wabuloota baba oba oyina amaanyi agasitoopinga embeera embi oba otuddemu obuyinza obusobola okuziyiza obwo obubi okutuukirira baba tebagambye ojja ogamba abantu olaba amata bage Kampala tojja kutugamba funa ngeri gyokirwanyisa kireme kubaawo mu mubiri oba mu mwoyo gyokirabidde oba amata bage Kampala nkugambye tegasobola labibwomu balina ogalaba nga bangi wekabanga gagenda kukosa bangi abagalaba era abantu edda abaali ab'amaanyi balina nga ababalabira edda abasajja abaali bannaggwano nga bamaanyi babeerangako n'abalanzi baabwe gye bagendanga ne babagamba sooka ondabemu wano
ne mu Bible tulaba kabaka katana gena mu ntalo yakumanya nga banabbi n'abagamba musoke mu luno olutalo lugenda tambula lutya ekisinza okubasuula temuyina babalabira n'ababalabira beeyiya osobola okupangisamu amaanyi g'okulaba osobola okupangisamu kubanga olwo bendaba abalabi asooka n'alabayo abantu nga 3 banna nga byaddala kati n'asooka n'afuna crowd n'asooka afera abo ne bayita olaba guno omulimu olaba bino ebyokugira birimu ebyokuteebereza si buli omuntu bibaamu ebyokuteebereza kati omuntu ayinza okulaba oze wenna oli mu busaati ki nakugamba ebintu bye tebitambula bulungi si bwe kiri bitambula byesiba si bwe kiri nga bwebiri kale osobola otuna n'omuntu erabika ye teri muntu ajja ewuwo ng'ali bulungi era osobola n'omufera naye nga byomufeze byebiri ku bulamu bwe naye nga obiguddemu bugwi okitegeera yeri gyenkugambye enzizeeyo ewali mu kuloota obubaka obw'okulabula omuntu yenna nkiddamu oba osobola kasalire ne munno okamuwe omuntu yenna ng'olina amaanyi agalaba kangeza olota eno wayitawo ennaku 2 ekitunu okiraba obeera n'obuyinza oba okisitoopinga si kuvaayo kubuulira public genda eri omuntu oyo gw'olabyeko obubaka omugambe naye abantu abasinga agenda bugenzi muki mu kamera mu public si bwe bakola lwaki kabaka bwe yafuna ngo bwaki bannabbi b'abakabaka bwe bafunanga obubaka tebagendanga ku kyalo ne balalaasa lwaki balumbanga mu mbiri direct amanyi gwe bamutumidde ogenda direct ku muntu gwe bakoze eki bakutumidde ate bannange nabbi teyeelalaasa nnyo ate waba tatuukikako omuntu oyo tekisoboka era onoonya amakubo we batatuukikako era oddayo n'ofukamira n'obuulira abaabikulaze n'obagamba omuntu gwe mwandaze tatuukikako naye mwabamanyi engeri gye bamukolako obeera n'obuyinza obukola ki obuddayo n'osaba ekirala nti bannaye kino kiganye mwabamanyi engeri gye mubamukola ki yosobola okumusinkana ife njagala mbabuulire bino mbibabuulira ate ku expo kuliko abantu bagiraba bangi nze nga nakatandika okukola nafunako ko obubaka bw'abantu 14 nga kyali wali ku Grace Tabernacle waliwo embeera yali egenda mu bulamu bwange nga nakatandika okukola nafuna abantu 12 ng'ate bonna bava mu bitundu byanjawulo era yasembayo yali muwala era nkutumiddeko ng'ava mu Queen Elizabeth eyo bali eyo balaalo bali eyo munda yeyajja nampa obubaka ng'abantu mu wiiki bangi ababumpadde netegera ekitegeeza kino kituufu neŋŋenda bwe baali baŋŋamba ate nekisangawo kye baali baŋŋamba wafuna abantu 12 nga wakwetera common message nga yonna edited owuwo era siddangamu kubafuna naye nabafunako nga nakatandika wali engulu ku gundi ku Grace Tabernacle so mwe bantu mwe bendi mu kugamba nti bwe kigaana basabe bajja kuyitira ate mu mulala bannange muleke kubeera selfish nga buli kimu gwayagala okimale gyegyo emitima egy'obutaagaliza nga buli kimu gwayagala okimale eyofukamiro ate omuntu ng'olina obubaka bwe butyo oba erina kuba mutu ng'oli mukakamu ng'oli mugonvu okitegeera olina oba mukakamu ng'ate oli mugonvu nti tobeeramu na mutima gweyagaliza wekka bw'okufuna ne bigaana omuntu oyo mutuukako olina ofukamira wansi ate emyoyo ne giyitira mu muntu omulala amuli okumpi gwekennyini oba toyagala mbeera eyo etuukewo okitegeera obwo bubakakyateeka nti gwalina otutwala message yeeraga waliwo kiba kiganye sabe yakutumye ajja kunoonya engeri ddala oba obako wokwasa kati naye akwongereyo kyonna kibeerewo tugenze ku bubaka obwo obubaka obw'obulanzi oba obw'okulabula tubumaze abantu bangi ababufuna naye nga bubadde temukimanyi obubaka obwo munnange obeera olaba tugenze ku bubaka obw'obuliwo obubaka obw'obuliwo nina omukyala wano eyajja
anansonyiwa era agenda kubiraba ku expo. Yaloota abantu bamufumita amafu mu mavivi ng'ali mu kirooto. Banange yagenda ozukuka ng'amagulu gamuluma era kati yalemala atambula bw'ati amagulu gali bwe gati naye nga yaloota kiki takyasobola gagolola bw'ati naye yaloota bamufumita muki kirooto. Banange abantu bajja kujja mu comment section waliwo wooloota ng'omusota gukuluma banange ogenda ozukuka nga wewalootedde ddala nga wakuluma wazimbye abamu muloota babagoba babakuwanga mukaaba n'ozukuka ng'amaziga gakola ki gakuyitamu sometimes nolekana nova mutulo ng'olekaana noloota ng'omuntu ali wabweru w'ennyumba ogenda osisimuka ng'owulira waya zeenyeenya nga wabadde ng'ewaliwo ki omuntu kale ng'oloota ogenda okusisimuka ng'embeera ebadde mu tulo ate gy'osisimukiddemu. Sometimes noloota ng'abakugoba basajja bakutwalaganya n'owawamuka omulundi gumu n'otula ng'omutima gukola ndowooza ekyo nze nsobola kiwaako obujulizi naye tonsekerera nali nkyasoma omanyi batukeza nnyo morning prep awo nali mu senior 4 katwava morning prep nali scarf yange yabuza nenfuna esooka negyezingira nti mubulago kati twakomawo ssaawa 11 awo mudomo kulongoosa kola ki najja kukyama nti essuuka nga mpulira nkooye nenyingira obuliri nga njikutte bwe nti nensumagira nagenda okulaba mukyoto ng'omusajja antuga nga nkutte bwati antuga nzita nendaja na mukirooto ogenda okwawamuka ngesuuka nze badde njikutte netuga nali nesse bali bagenda kuwaliza wana mudomo nti banzise kakati no amazima ga Katonda mu ggulu si gwe yali yeetuga leka naawe si gwe yali yeetuga waliwo omulala spiritual yali akutuga nali nfudde embeera eyo ekutuukako kati gwe ekyo kiyinza okubeerawo naye waliwo omuntu asobola okuloota ng'omuntu wamutugira ddala n'akeera ku makya ng'emimiro gimuluma nga tasobola nakwogera amazima amatuufu. Embeera gye tuyita oba obubaka oba obuliwo embeera eyo eba ekubaddeko direct mu nsi ey'omwoyo. bino byempulira abantu bagamba nti mbadde neebase nendaba abantu nga balinetolodde bwe bati era nenzukira mu ntiisa eyo naye mpulira nga bakyaliwo wano kati mmwe kyemutamanyi kino nkibabuulira ensi ey'omwoyo yeefuga ey'obulya mmere ensi ey'emyoyo oba ey'omwoyo yeefuga ey'obulya mmere. Olaba omuntu senga bakuwangulira mu mwoyo eno mu bulya mmere okosebwa ebyaddala kalube lutalo kakibe olanga kibadde mwoyo banga badde bagoba ne bakwata tugambe mumo kasita bakukwata bakukwatidde ddala omubiri oyinza obutakiraba naye ogenda okulaba nga buli kimu kyekwata yalina bizinensi nga buli kimu kyekwata ng'emukisa gwe weeguli naye nga bakukutte nga buli kimu kyekutte ne kyekwatira ddala. Tuyina abantu naloota ng'ekintu kimuluma embwa emuluma n'akeera ku makyanga we wabadde wembwa we yamulumye ng'amazima matuufu wamulumira ebyaddala ne wamulumira eddala. Waliwo abantu ng'amaze ebbanga ng'agamba omusota naguwulira nga gunyingira naye mpulira ekitu nga kitambula bwe kikkirira bwe kyambuka naye nga yalabira mu kirooto ng'omusota gukola ki nga gumuyingira oba nga gumuluma. So ebirooto ebyo byonna biri mu kwezuula. Kati nsaba okubuuzaamu awo ebirooto ebyo ebimanifestinga oba ebirooto ebyaffectinga mu mubiri biba imposed by spiritual forces oba wabaawo omuntu ali mu kipikamu omuliro samuya wabeerawo omuntu ali mu kipikamu omuliro nawe okusindikira omusota teguva buvi mu bbanga nti gwazze kugobako leero okyali amaca wanje okyali amaca. Mama tomulabyewo gwe bali mu kugira amagulu yabijjawa basindika bisindika omukyala ali awo mu tenti kubanga badde ngenda kwebuuza kati emyoyo twagikola kifo hanko tuyiga bwe tutyo
wabeerawo nze nabagamba abantu ffe kenyini ffe sitaani giyinza okigaa ti teri sitaani abantu ffe ki ffe sitaani kubanga bw'oba otunuulira ebintu ebiyigganya abantu ffe kenyini ffe ababibakola balya mmere bannaffe be babitukola abantu abali mu malwaliro bangi nga balya mmere bannaabwe be babibatuusaako abantu abafudde bangi nga balya mmere bannaabwe be babataddeyo njagala ombuulire sitaani mu mwali mumulabyeko mu kibuga Kampala ng'atambula talabikangako naye bangi sitaani ezirimu nga zitambula nga bantu ffenna ebitonde ffe abalya mmere ffe abalemesa bannaffe obuki ffe abalemesa bannaffe ffennyini ensi mazima n'okuba omwana wa munne eddogo asiwuka epaka kufa wamma madamu musala werabidde okunyonnyola abantu ka oyiro kaffe kano soko bagambeko kaakati mwemundabamu embalabe temuli wadde mwemundabamu obutulututtu tekuli wadde kambalabire mwe temulaba abali ewala temundabamu mbalabe wadde temundabamu yadde akatulututtu wadde n'essuubi lyako ate temundabako makeup ali ku nakyo nga woomulabira ddala ye nkozesa oyiro ono oyiro waffe tomwesigamu ne weesiga ebizigo nedda tomukozesa nga foundation mbw ate gwosoosayo wansi ate oyongereko neddala nedda era oyiro waffe akutuulako ng'ekizigo ate n'akulwako mwabalina olususu oluli dry banange mukozese oyiro waliwo ekintu kye bayita brightening ne lightening olususu lu brightening ne lunyirira bulungi ne lutangaala naye nga takukyusiza nga tovudde mu kkala yo ya brightening ako nange njize kapya madde sikamanyi oyiro ono owa ovacado mulungi ku nviiri agonza enviiri naddala n'oba omwesiize mu ngalo munengalo zo zigonda n'okuweweera era oba omwesiiga bwoba omuwulira ng'azitowa ku ngalo nga ddala mazitufu owulira waliwo ekintu kyosobola okwesiga ng'owulira kiri light n'ekirala kyosobola owulira nga ddala akukutteko omuwulira alwako ku ngalo nazireetera okubeera soft ate anyiriza era olususu ajjamu ebyo simanyi binnamakula simanyi ebibalebalabe olususu olubi oyiro waffe mulungi ono oyiro w'eppapaali byonna ffe oyiro waffe taliiko byonna byonna bikola ekintu kiki kimu kyosiima kyotwala tobeera eyo n'ofeedinga muganda wange abakyala tobeera eyo n'ofeedinga ng'otya bawa atya n'okutwala out okutuuza mu mikwano gye wena ofeesinzo osiwusa olinga akabwa akabeera mu vvu wakusuubiza nti mama nakayima tugendako ate yidi tetuuse ayita manju nagamba ab'emisono babadde bazze buno busireya buleme batwalako basajja bwe batwala out mumubeera bavvu so mwesiige bannange oyiro ono oleme kusiiwuuka buli weebeera weekumire ku mutindo ajjamu enkanyanya bire byefunya mu feesi abamu muyina obusungu bifeesi ne byefunyafunya nedda omu akasana kabookya nnyo oyiro ono nno bonnange tuteekamu akeeyeeyo oba kemwandiyisa akakumirizi wa mikisa wa mikisa akakumirizi mukamanyi okwesiga ng'ogenda ku mulimu ku makya bano bandi muyiri gwe olunaku lyoluza nga tofunye wadde n'omugwa waliwo omwana anvuga tera okunvuga mu drone yangamba maama okuva wenamwesiiga situula wanje tatuula fayimu kogedde owedde fayimu yangamba yaza musango kitewali fahimu ati bagala maama onsise fahimu okuva we yakeesiiga tibagenda gamba yamulogera baitha we baŋŋambye mbubanda beyo mu masabo naye mukama katonda waliwo abazze ne bagamba maama tukwagala waliwo abazze ne bagamba maama eyo mu masabo eyo bakwagala era balaba buvidiyo bwo naye lwakuba batya okuntuukirira batya okutuukirira sirina buzibu bajja bakkiriza okuba ne tv musaba ababandabira ku masimu badde manyi jjajja abeera walinga
ka screen banyumirwa banange sibimanyi engeri gye sigenda mu buntu obwo sibimanyi nnyo kuba eri mu kyaki zo TV zibaawo nnyo zibeerawo nnyo kati eyo gye mmanyi nnyo so naye bangambye munjagala balidawe mwe babaanamu aba expo banange munzikirize nga tuli maaso mu interview eno nebaza abasirikale banange babaagala ku sseemu ayaawe embuya banange tubaagala nnyo tubaagala nnyo banange abakoodi Kampala awo abasirikale mwenna aba trafiki waliwo gwe nasanga awo banamuŋŋona saidi zaawo waliwo ettaawo awo n'agamba omwana wange wa drone anvuga n'agamba senga obadde tovuga mukazi oyo tumwagala mbadde nkuyina nampaye eky'ettaano wangi so ate waliwo abasirikale abali ku Fort Potromitiana road paka Kasese abo buli wempitayo ngenda nkuŋŋaanya sente mumpeera ddala sente so bannange kola bulungi tubeyanziza tubeyanzike waliwo agenda okugamba ffe ab'amagye otukoze otya era tulabawo namwe njagala obatumirako abakuuma omukulembeze brother wange nina brother wange eyo akwate simu nabagamba mujje mulabe sister wange mujje mulabe so dida nkwagala nnyo mukwano naye yagwako mu bafera awo nebimufera nga ate ebintu gwe bifera ayina esimu yange so bambi tubaagala nnyo amina ddala awo nyini nange siyinza butabeebaza bannaye expo mutwagadde bantu mmwe mutwagalidde ddala tusiimira ddala abaana ba intelligence ate aba intelligence ebuzibu sibamanyi manya naye badde mbabenyako nokubamanyi baleke so babatyadde ku mirimu babagamba eyo kyemulogera kati kyovula mbakuuma amanya baleme kubagamba balogere eno madamu Sala bagambye teribadde okuguba mukisa bukisa mukisa guba gugwo ate bagambye nti soka weezuule olyoka omanye nti wano wendi wenina okuba oyinza okuba oli mu kifo ekikyamu ennyo waliwo omuntu n'asoma namalako diguri omukisa gwagumutera mu piki nga bifa omuntu ng'oli munda bagenda gamba nkonyebwa kale kanjogereko katono ng'omuntu otuula n'abakulu nga n'omukulu omutuukirira ye yennyini n'oba omwagala lwaggulo ng'omutuukirira naye ng'abaana abajja bafuna biliyoni ne biliyoni gwatuula naye tozifuna wetaaga mukisa mwezuule nze nayampa bujulizi musajja yaŋŋamba nti nze nasoma ne mmalako nina bachelor's degree simayanga abaana balina zi masters bwe bityo nagamba naye nakola omulimu gwange sente zambula naye okuba nakwata ku boda nina kati ekizimbe kiri gindi abaana bange basomera mu masomero beeyagala kugamba saamanya era mukama yankola bubi okubanga teyantegeereza nange atudde wano ebitabo mbiyina naye nalekayo eri nenzija wano nomutikisa gwange nenguzuulira wano wali wakwata direction enfu wondeka kasita weezuula weezuula kimu kikutambulira bulungi kasitole kalekanga kawanvumuko naye sobola kukkiriza kuvaawo nga tosuse noddamu nobayitiramu just mangu nnyo chap obere nga toddamu kubakakasa kyobadde nga obasomesa wemba nsobeza ontegeeza agambye nti ekisooka mu byonna tulina elements ennya ezifuga sengendo kwe tuli era nga buli muntu alina waagwa kuzimu kweza ennya ate tetutuuseeyo naye nga bika tugenda kuba tukomawo nga tubakolera ebitundu n'ebitundu so kati weekuumire wano naye naagamba nti katonda tuuka eyo kumanya wa gyogwa waliwo kyosooka okuyitamu kyebayita okwezuula soka weezuule atuwadde kumanya yesobola okwezuulamu atugambye osooka okwezuulira mu birooto n'amenya ku birooto n'atulaga bwoyinza okumanya n'atulaga ebika by'ebirooto kwegamba oba nga toyize simanyi oba ndowooza oba ogende kuwangatto naye expo yagiira ggwe era ddayo mu comment section nga ne saategedde ajja kubanga akuwayo session nga yo yokka kakati n'ekirala sino elements enye tubadde tukyayogera tukitwala nti elements mutwe naye tusookedde ku bugere
so tugenda kujja mpola nga bwe mbanyonyola paka bwe tunatuuka wano elements ennya mulyoke mumanye ekinywisiŋŋa ne bapasita ze bakozesa tiwe bayita fire gwolabawo omuliro ogukunkumuka naye amaanyi agali mu elementi y'omuliro gegagira ne bagwa bwaki we bayita empewo ey'obulamu abantu ne bakunkumuka bwaki we bayita tugamba omuliro bamanyi okuyita amazzi amazzi so abantu ogenda bawulira nga elements ze bayita mu makanisa zezino amaanyi ne bayita laddu zezino elements ate ezikira zino kuba obutonzi n'obuzaale butambulira wamu osanga obutonzi emabega wabeerawo obuzaale nga bwonalaba baaba ne mutowe batambula bombi lukira bano be bafuga ensi ate bano balimu okitegedde tiwoolaba obutonzi wateekeddwa okubaawo obuzaale nti ono ye mukulu ono ye muto olaba akulembedde butonzi ye mukulu ono muto naakolaki woolabira ono abeerawo lwolwobutamanya ne beekuba ebikonde oyo sitaani ono katonda ono sitaani ono katonda naye nga bonna bali ku kintu kitya kimu mu runyankore eri emwankore gyensibuka tugamba nti obusinje kitegeeza mirembe awo mba mbasiibula bassebo ne bannyabo nange saagala kwefuula ate mwogezi wa lunaku oba okubateerako olulonda kambe mbeere nga mbaluyisa abula kyensobola okubanga sivudde wano nga sikoze kwe kubajjukiza nti tukyalinawo t-shirt zaffe mu mwenna abaagala okuwagira omulimu gwa xpotv n'enkofiira weeziri tugenda kwatandika n'okubalaga ku zijjampa ezigenda kutandika okufuluma gwe wenna abyagala ku namba y'essimu 0770944266 ye obeere ng'okikola in form of supporting us ate nga naawe ofunamu kintu ekyo nange mujja kundeetera ebyange wano bigule byonna nkofiira ebyo tugenda bimuleetera ndowooza tunakomerawo mu kamera oba mubireete mu kamera ate nze etya kamera aya baasi so tuddamu okulabikako mujja kuba nga mulaba ku package ye nawe ali eyo kikole tubeere nga tukulira wamu okujjako ekyo nsobola kubajjukiza podium nti saa 2 paka ssaawa 5 ez'ekiro tubeerawo ffenna bambi mujje mubeerewo ku live yaffe tukwogera ku bintu bingi ebirina amakulu ebigasa ate nga bizimba tetwogera nonsense waituba ku bintu byamagezi byokka mukulu abbe agenda kumbulira ekimusesa era kasooka gyeko kamera mwambalire xpotv to the world.